ya ekisokera ddala kyannaku nnyo ebyalabikidde mu kalulu ako naye nga tebyewuunyisa twakirabirawo nti nno mu maaso otwabeko kye tukola otujja okubeera wano ng'akalulu kafuuse a matter of life and death. Akalulu bulamu nakufa si ka kibiina nti nno munda internally ng'akamyufu wakalabye ebeera nga battlefield kufa. Akalulu kaweeredde Joseph ng'emirambo 7 gigudde nga mulimu ko n'omwami w'omu ku baadde beesimbyewo ku district emu eyo mu Eastern Region. Nakaze nosoma mu comments ng'abantu bagabawo n'omufera yalose n'afa n'engamba kakati awo nno we tuli wabula omuntu omu ayinza okwebuuza n'agamba at least eno mu NRM kiri bulungi bo they are practicing internal democracy abantu nabeera nga basalawo kubanga balonda omuntu agenda okujja abakiikirire ate ntambi mmwe wammwe mumala kulinda kakkakeeru akavaayo ku kitebe mbanga balonda papa nti kadi bagiwadde ono bano bagimumye ekituletedde awo Mwai Museveni akalulu kana akatwalanga abeera ku manyi kuno okuyigga okwa sport hunting kyabeeramu akalulu ke kawempe kano kakulaga olwamala okuggwa bwe kati akekawempe ke tubadde maka by election Nambiga afunye obululu 8 mwe mu ku meeting ezali ez'obusonga nnyo Mwai Museveni ze yatuuza zezokubuuza ba mobilizers abali bamukanye budget empitirivu ennyo eyali mu billions eza cent nti ku bantu betwawandiise emitwalo 4 abali ekawempe lwaki tufunako abantu 8 bwatu Mwai Museveni wazizenga alimbibwa mu bagita yellow book yaabwe yellow book yaabwe essaawa zino ali enkibira ku numbers nga bagamba nti bo ba voters aba NRM mu Uganda mu yellow book bali obukadde 19 ekitasoboka kati nga wajjukira tuli abantu obukadde 45 we watyo yayinako 19 ekitasoboka tewaliwo nsi yonna tewaliwo nsi ng'ekibiina kibeera n'abantu bonna almost tekiriyo naye wano bajja oba goli wa DP bakuwandiika oba ntambi wa NUP bakuwandiika oba kibone bafuna numbers nabagana bazo representing wa mukama waabwe teba sorting out bano because tebayina buwagizi obwo naye kati banaddayo bato okutwalira mukama waabwe alipota tibune tukunga mu kitundu Kampala millions eziri omwenda tufunyeyo abantu omutwalo gumu oba emitwalo ebiri tekisoboka so numbers omuzungu yagambira sometimes lie so numbers zibalimbye era akalulu kajjo wakalabye awonyennyini kawempe embogo omukyala Nambi we yalondedde the criteria ebeera nti ojja mujja ne babeerawo ekitabo gwe basoma yagenda muki mulayini okirina okubeera bali bazze eno procedure ne bagijjawo ey'okusoma amannya ne basimba busimbi layini bebana bayebe nalabyeko waliwo abayaya abazzo babavudde wadde bagenda basimba layini era ukyalabikidde mu districts almost zonna waliwo district emu yabadde yawa Western Uganda eyo nga omu ku babadde oba babadde ba polling agents oba babadde najjayo pistol ng'alina bayagala okugira okujja okuyingira ne yamusinza amaanyi bayita musengenge ne bajja ne basimba layini lwampaka so kitegeeza process eri ey'okusoma amanya teyabaddewo bone bajja kakati akalulu akalinganga bweka tuyinza kunkakasa mbono kaba mugenda ku exercise nga kisha democracy kabeera fraudulent kabeera ka kiyaye kabeera ka kifere era numbers ezo wazirabye waliwo wano yabadde Nakawa East wa Ruhindi gye yayise nakulaga nti neyafunye abantu babadde ob'omutwalo gumu mu meka nenga kikwewonsa yabagenda mu elections n'okufuna abantu obufunye 1500 balwana so kiba kitegeeza nti numbers ezo ziri what is the right word bazisafuwaza it is exaggerated na figures ezo awo tutandikira ekyokubiri nti NRM ng'ekibiina nali wano luli nenkusomesa ku bintu government and state nti NRM esaawa zino leveraging state institutions zonna mu kalulu kaayo ezeefuga zonna erowooza yenanyini we balowooza nti neggwanga lino lya NRM yokka kyekiri kye wagamba nti President Museveni oba NRM balowooza state yaabwe bagenda gibeeramu paka webale nnyo kati akalulu kajjo wakalabye nga bapoliisi bali mukubeera nga beetala mwebali abamagye bali mukubeera nga beetala mwebali eno olaba JMPC abamagye bali buli bayitirivu ninga those abona ba state kakati
bo bamaliriza kati ogenda okulaba nga budget ya police tuwewunya wiki ejja reporting ezentu spending billions 48 mu kalulu ako bwe katyo amagye nayo galeeta agaago emmotoka amafuta bikibe nenga bya state so NRM yebilavaraging nga nebiranga ebikoze so olaba nti yesobola okubanga etegeka almost mu buli district akalu akagwa 221 ku bifo ebyali byesimbwako ebifo 536 if I'm not mistaken nenga biri mu 5 ebyali byesimbwako ku bubaka bwa member parliament ekibiina kyasinga okusimbawo ababaka abaali abangi ekyopposition kya FDC kyasimbawo ababaka baali 230 nga almost bali half n'obutatuuka NRM yatwa mu bifo byonna NRM yasimbawo buli wamu ye obubaka bwa MP FDC ekyali ekibiina ky'ebyobufuzi kyali mu opposition mu kaseera ako kyasinga otwala okwesimba okutwala abaana abeesimba abantu abeesimba nenga bali mu 2 bali mu 5 oba kitegedde kakati NRM yekulaga nti because it can leverage state resources ebere ino obusobozi okusimba ababaka ku bifo byonna ogenda okumaliriza nga sente zigenda nga za muwiwaaki wa musolo kakati eno mu bibiina bino ebyaffe bino nti one tebatukiriza ku mobilizinga kimala tuba tuvaayo ku headquarters olengera ebiberawo mu ddeeyo police egambye waliwo terror attacks temugenda tubawadde ennaku mekati webityo oli yabeera akozesa state resources mwatengene abadi mobilizinga muleme kubeera nga mugenda okubanga mukuŋŋaanya abantu kakati tebisobola kubeera nga byenkana nekyebategeka kyennyini nakyo kubuulidde engeri gye bakitegekamu nti nno yakiyaayi mu ngeri emu oba endala tubuna ebigambo ebimutu byakiferefere webityo so nekibeera nga tuli mu mbeera eno but regardless tezifudde dda na lusoggo katugende kubalondeddwa kubagenze mu kakuŋŋonta ako n'engeri gye baperformance naddala those who matter so right now ndoza katusookere ewa Ssekikubo ne General Rashandi akalulu ako ndoza ke kabadde kasinze okubeera nti kateeka abantu ku bunkenke era abantu bangi bafiiramu temwafiiramu ne munnamawulire eyali wa CBS eyafiiramu mu kalulu ako abyagaza okubeera nti bivaayo nga General Rashandi awangudde Ssekikubo amaze ebbanga ng'erwa emiyaga otagambwako ng'afuga afuze ebisanja ndowooza myaka nga 2 kuva 2 waali awo myaka 24 waali General Rashandi yamusiguukuludde akalulu ako okwogerako ki tannamusiguukulula kubanga wakyaliwo windo ey'okujja nga independent andi ffe wano mwena ali bagamba yamusiguukuludde but he will fight hard tulabye obumyufu obuwerako nga badifeatingiddwa era bakomyewo ne bakawangula kuba independent wabula nga we batuuka eri mu parliament they represent themselves as NRM leaning era babeera ba Museveni era yakyagala nnyo bwatyo mwanyi Museveni ebyakalulu bino bimubeera nga game eyo gye nkugamba ey'okuyigga ng'omuzannyo ebimubeerera wabula so my question is yes Ssekikubo bamuwangulidde mutima mulungi ekisooka tulina okuddayo kemabega pressure oba political tension ebadde mu district y'e Sembabule mwe mulabikira constituency eya Lwemiyaga 1 eya district sosoze bayawulamu Mawogola waliwo Mawogola North ey'omukyali saawa zino muwala wa Kuteesa yani Shatsi bamulekera agundi yagenda kujja Sodo yamulekedde I think yamulekedde yagenda kujja bali bamala dokutula mugundi eyo so waliwo Mawogola North eyo Mawogola North eyo omubaka Kuteesa gyabadde yali omubaka wa parliament kuva 2 Sam Kuteesa no ayingira parliament ayingirira wamu nani ne Ssekikubo Mawogola North awo wabula Kuteesa tulina mujjukirako kuva mu 1981 akalulu ako yakudifeatingira mu 7 ngale ku kadi ya DP 1980 Mbalala North atunga beyagalidde mu kintu Mbalala North DP yali amaze okusensera bwetu nga ne Mbalala gye DP yali yamaanyi ne Museveni yali wa DP mujenkaaga kati eringa mabere g'abakazi yagwa ne DP yali yamaanyi nti yagendamu Kuteesa nawangulula akalulu ka 8 na defeatinga Mwai Museveni agidde ku kadi ya UPM Uganda Patriotic Movement namukuba akalulu 85 mu mukaaga namu batonejjeno bwa government y'Obote ng'egenda kugwa tuyingire yatitokero olutwa
ya Museveni ewamba bamuleetera mu ya Museveni yali amaze okudefecting okuva mu DP n'agenda mu UPC then nava mu UPC n'ayingira NRM wayingira NRM nafuna ebifo ebyali ebyenjawulo okuvaawo wagiyingirira paka n'agenda mu constituency assembly n'agiyingira but then netugenda mu kalulu akachenda mu mukaaga then bbiri gumu n'atandika Mawogola North be Mawogola North wali Sembabule bino gye byabadde so Mawogola North then waliwo ze bayawulamu nakola Mawogola East Mawogola West I think then Mawogola South wali omukyalo ono Namugga Goreti yes yo wa Mawogola South Goreti Namugga nga yeyeka wa opposition ali side eyo nti tuli ku kifo ekibadde NRM dominated for almost all the years paka NUP we yajja ne bakati ekifo kyebasoza ekyemawogola ekyanamugga ate nge saawa zino bagamba ekiri ku ground nti Namugga akoze ground ey'amaanyi okubeera nti nno ennono ne ideology ya NUP eri mukubeera ng'ebuna era bwe bunkenke obuliwo ne luno olutalo olwa Ssekikubo General Shand yes nti Ssekikubo yagenza okugwa mu lutalo luno nga bali aba NRM bagamba ekifo Mawogola bamutuwambyeko yenna then Sembabule bagala kubeera nga bagikola ki bajiwamba naye nga mbu omu kubatakoze mulimu gumala yabaddani Ssekikubo kakati Ssekikubo naye sanga mu lutalo 1 nga inoso alwana ne forces eziwererako ddala empitirivu ennyo mu force ebadde ya power struggle king making who is the king maker of Sembabule district it was Kuteesa in the beginning then Ssekikubo nagenda nga akula mu ranks nikituuka ekiseera nga Ssekikubo naye agamba nange kati nfuuse omusajja oyatukira okufuuka Rebbe MP nga President Museveni agamba bino ye agamba bino webali era mu 2010 ojjukira akamyufu akaaliwo weyajjayo emuntu Ssekikubo nagala okuba abantu amasasaawo awo no nga atandise okufuna amaanyi so Ssekikubo najja nga amaanyi agajjeewa ng'amaanyi agajja mu of course ebiteeso byatwala mu parliament abadde highly vocal mu parliament awo ng'alina ne mandate y'abantu nga MP w'abantu nga bamwagala era kyensuubira nti bakyakola ki wabula nga n'ekibiina nakyo tekiri ready kukola ki kubanga kimufiirwa era nti nno wadde mu kaseera k'okubeera rebel mu kaseera ko mwali Gerald Karuhango mwali Muhammad Nsereko mwali Barnabas Kasemiro mwali naye ye era mwali Museveni tiyabaluzinga basigala bamuwuliriramu yakola buli kisoboka okubeera nti aluzinga abaana be era mu parliament ojjukira bulungi babawa n'ekifo bagenda okubanga batinka simire bamukubi ndeka bamukubi netinka simire mugatteko weerabira bamukubi enzijukidde dayira babadde muno mwawera analysis nja bakuleetera mpola buli kokonako nga nkuleetera Ssekikubo so Ssekikubo bw'atyo afuna amaanyi wafuna amaanyi nga ne Kuteesa amaanyi akyagalina Kuteesa nga naye agamba Sembabule simuta wabula Kuteesa n'alangirira mu 2019 ntagenda kubanga akomawo mu active politics alita musigire n'ayita muwala we n'agenda mu kamyufu ne Sodo akamyufu akalimu tension ey'amaanyi akalimu emigga akalimu amasaso okajjukira bulungi nnyo paka bye bayitibwa ne bagenda ku round table ne waliyo President Museveni ne waliyo Sam Kuteesa ne waliyo Sodo ne waliyo Kuteesa n'agamba naye kano kandekere ku bingi by'olina kano kandekere ku bingi byekkoledde kano kandekere ne bagamba kulekeddemu bulekezi kano naye wali 2026 ono muleke naye ajje watengi Sodo ngeri gyakavaamu nti ya promisingibwa nti lekere ono shatsi okomewo 2026 era wano obadde olaba wano mu kalulu wano emyezi twali mwezi gwa kutaano nzijukira bulungi so natandika okubanga akiika ensingo nti omukyala ayagala kwefuula nga sowulira nga tanyega nga munyenya takyuka nga teyenyenya mukonako era meeting eyokubiri neetuula eyokubiri omukazi yali ayagala kukomawo ate omanye engeri entebe gyewoomamu ola tutula mu zino ezamugula netoyagala oluzireza obuyinza wabula bamala ne bakkaanya nti Sodo abeerenga ajja naye simanyi basoda akolagana ne Sozo ono properties bafaanaganamu why sijagendayo nnyo kubatunda bikadde so ogulayoku oba bamuvubuka agunjusi tambi wantama Sodo najjaawo ami nagenda kubeera nga Sodo muganda President Museveni 2018 ojjukira bulungi nnyo corruption scandal ey'omukulu yennyini Kuteesa yali aweereddwa ekifo ekisavaawo ku UN
omuntu yasinga okugikumamu omuliro omumanyi yali Ssekikubo ng'amuli bw'ati amugamba designing atonda tuswaza bwoto ku world stage ng'eyo ate nga Ssekikubo yayinanga information olabya atuukeko wano so n'amuteekako pressure ey'amaanyi olujjukira naye ayagala kubeera nga wali atandise okuboggola kati ono bwafuna opportunity ebeera ng'emukuba ng'amukoonamu Ssekikubo atandika entalo ku bantu njagala nkuleetere forces z'abadde ali abanene munda kati olutalo n'alusiikuula nga luli personal olwa kuteesa alumbye omunene olutalo olwokubiri lwa speaker kiwe parliament Ssaabazina Anita 22 wano n'abeeranga akuba ebituli mu kulondebwa kwa speaker n'abeeranga akuba ekibiina tono gwe mutuleetedde ekipapula Ssekikubo ng'entalo n'alumuleetako olwo kyova olaba Ssekikubo waayita sensor motion okusensaringa Mpuuga ani yali protectinga Mpuuga yali gundi speaker oyebale nnyo kati eno Ssekikubo ayita sensor motion eyo ng'egenda bakiyita kumeza makiro speaker jukira sikande eyo obukadde 5 okwagabanya ssente speaker at the herem wali yaliyo mu kugabana era yafaayo n'agamba bano ssente bazifuna mu ki mutuufu ne kooti wali n'egira ngono Ssekikubo apika olwo amaze okuba kuteesa atazze kwani azze ku speaker era olutalo lwa Ssekikubo okweta sensor motion yali tatagetinze Mpuuga yali akuba speaker eri munyinga gwennyini gwakuba era ojjukira bulungi nnyo mukumu kuwanyisiganya wano ku fulo bye babadde nga bawanyisiganya ate ye speaker abitwala personal era agenda kubuulirirako ne kooli gwe bakubye oli omusajja gwe bakubye ebitaffaali yona olutalo lwabwe nawe luli personal kati ye speaker kati lwaki abitwala nnyo yetaluze mukazi ebibeera mu house lwaki ate amala n'abireete ye ali very emotional and rational tasonyiwa ate engeri gy'abanamu entalabe bitali nnyo wano ali nnyo ku mutima wano Ssekikubo ayingira aleeta olutalo olwokubiri ne speaker olengera force eyo endala ate ali ku banene kakati olutalo aluvuddemu kyova olaba sensor motion eyo gye yali eggwera nga bali mu kubanga bagireeta eri ne bamobilizing abantu essemba buli mu district yonna bajje bagambe munno ono ali mu gundi mu land scandal ekyettaka ne bajja ne babamashinga ku parliament abalaba unprecedented ntabate babakkiriza abali bagala omashinga ku parliament ba corruption bano abali ku Ssekikubo bonna atubba ettaka ne babawo omwaganya ne bayingira ne parliament ne bayita petition baloope olonga naye Anita alwana yagamba nange nfunye era anti wali onyingira naye kankulabise wano era ne bapublicizinga nnyo story ey'okubba ettaka nga bamaze akalulu ka 2026 mufiirize eri erw'emiyaga abadde alina mandate y'abantu kati bakola olukwe lwonna babere nga atandika okuba nga avunzibwa so baleeta abantu either baba baali bapange oba baali legiti nga naye yabikola olutalo speaker ne lubeera nga naye aluguddewo bw'ati openly tugenda mu lutalo olulala olwokusatu nti bamuleeseeko kakati wa musajja Rashande out of the blue Rashande yali najja kati Rashande agenda okujja ebyaddala nga omuziziko ogwasinga ogw'amaanyi ogwali awo gwe gwali ogwa academic qualifications eza general kati njujukira bagenda okujjayo akagondi papers ze ng'alaga nti ebintu bye yasoma RPM cadet mangali cadet kolono paralad cadet ebyo zaali mukaaga nga mu cadet awo musimanyi nategulula bomu nenfuna certificate mu kutegulira bomu national higher for egundi National Council for Higher Education nebikubamu ebituli ne mga tebimala yamala naafuna anti namala naafuna gundi a petitioninga Ssekikubo nti ono obuyigirize bwalina tebumala tasobola kunneesimbako era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo day one National Council of Higher Education agamba omusajja ebitabo tebiwera the equivalent of S6 gye baagala the minimum ate omukulu yennyini yeyeekuba kuba bamusaba n'aleeta gundi kadeeti mama kadeeti tata ye bye yayina ng'amanyi biri equivalent era ajjukira bulungi nnyo nti National Council for Higher Education n'ebigoba era Ssekikubo n'awaga essimu ne zivuga order from above omanyi minisita wa national gundi akulira National Council for Higher Education mama gundi anti mama ye wa education gundi yonna then wano muyingo waliwo muyingo simu nevuga yete yakomyewo nga mufune engeri ebintu ebyo
n'ebitebe gyebiri girigatta twasoka tukirabira kuoyo kati nkulaga amanyi kye gakola ne bagattagattamu bafuna na gundi zino zi abacus ogattagatta nga ne ku calculator tebigatta kati ne bagatta gundi kadeti ntambi kadeti moze kadeti kasuku kadeti sharomu kadeti omukulu ne bagamba nti ategulula bom yagenda ke China mu luchulo kungana lwa security ebyo bumbi bigasigase bannanga omusajja ddala atasoma senior section aba atasinga atono muzimu no PhD bamuwa anti ne masters aba yajimaze PhD aba professor doctorate mulise omangu naayitawo Ssekikubo n'agamba kakati bano bannina bamuyisizaawo kale tugenda abantu basalewo bandiga abantu so ojjukira omukolo gw'okusonda gw'okugulawo church esembabule church ya Kuteesa gye yali azimbye ogijjukira ani yali omugenyi omukulu yali president Museveni webale nnyo kakati jjukira ono yayise president Kuteesa Kuteesa yali emabegana yomu kubali forces eziri emabega wa Russia jjukira ono munene balina common enemy eno nga ekifaananyi ekiriyo kya Toyota nti yali emabega wa Russia naye nga ate amanya amalala Mexico Kuteesa waali president Museveni yabeera Newton bwati yo omuzanyo gumunyumira kugambi yebyo ebyobufuzi ebyokulonda guba abeera nganze yembera ku FIFA wano bwenti era ye osobola okwesanga essaawa zino ye Museveni ali bwati alaba buli kigenda mu maaso tayogera era bona ejjo wabalabe ku ssimu kuba ku bessimu muzeyi no muzeyi twalabe ka video nakalabye ng'ono ayogera n'oli ayogera kakati awo muzeyi ye nga ali bwati kakati Ssekikubo akizuula nagamba waliyo omukolo tebampise balimba kuchache ya Kuteesa yali aggulawo ani nogendayo ssebo jukira awo sebo president aze mu district yone sema bagulawo chachi mu constituency nagwe toliyo nafuna olukwesi tajja ku mukolo gwe batamuyiseeko ye nagamba ekijja kijje akijja kijje ba Kuteesa abali kazindaalo wali omukulu ne yereeta nga ayagala kwogera Kuteesa namukuba ekikono bwati genda aba SFC aba chi ne bajja ne bayoola jukira ono arashande musajja retired kitegeeza nti akyayina links eno mu maje na security na bikibe nabyo ali well connected so musajja ne yamuvumbagira ne yamukasukeeri ku ttale n'ensota akataji mulume bambi genda musajja nagamba ne wano bampanguliddewo kale katulinda akaki bamusitula amaaso ga president Museveni ng'alaba Museveni ng'alaba ate mubinyingiza ebimunyumira teyogera nakigala nyetalo abyagala ebyo alinganze abyagala dipasi sinamuganza alwana nani nono omukyala gondi mama nantaba ayagala awayagala kikadaga alwana nani nesipine kadaga alwana nali ko abinita mombi balwane agamba kino temubatasa olwo omukulu bamugoba kumukulu agamba kati kaninda akamyufu basaga nze nina amanyi nga yali konkosho amanya agenda bako nze nina amanyi gaba rale emu kuzaali zisembayo yali mobilizing numbers ashande nayungula amaje n'abalala ne bagenda ne bagiragira olukungana lw'omusajja ogenda okulaba nga balwanya omwafudde ojjukira omuvubuka eyafa ne gundi akagabo baba akakubaki akase kikumu nagamba ne wano mumpanguliddewo sijja kugamba omusajja abadde yes nti omusajja abadde ali mu kkuba left right ninga oli amukubasituka nagamba ne wano era muntayiza kale 17 July kalutuuke ne lutuuka olunaku olwajjo ne bagenda mu kamyufu amobilizing abantu be muganda wange akalulwako kagenze nti ke kasembyeyo okulangirirwa sawa zabadde because ne basa sawa 7 ezekiro nga tebana bakalangirira nkedde bakalangiridde sawa ndo zibadde nga 10 ezokumacha ninga goloza ki kiba kitegeeza nti Ssekikubo yabadde awangudde akaluluke bulungi ninga balina okubeerawo ssebo engeri Ssekikubo ekirugamba nti Ssekikubo yawangudde akaluluke nkubulidde from webitandikira alenga nze mbirivinga nti Ssekikubo abadde alina goodwill y'abantu abeerwa emiyaga era ne mukaluluka jjo okusinziira ku at least videos obedde zivaayo biki bedde zivaayo nga biraga musajja ali mu lead naye paka wali ku tali center ne balangirira sawa 10 omusajja babalangidde bano bahudu side bawedde dolangirira babakubye ono yamulangirira sawa 10 ezekiro Rashande era bugenzo okutya
ng'omusajja agamba ensibikiririza musibibala n'agaana okubibala n'agamba agenda kujulira though window eyinza okubeera nga ntono era nga ne forces of course nneneko ayinza obutajja ku kadi ya NRM wabula ajja kugira ku kadi ya independent. I'm quite sure. Hapo a question to ask you in time. Yeah. Nagira ku independent ayina kyaso okubeera nti afunayo. Independent wagigirako agenda bera nga kamyufu kanera kitulabye nti numbers asobola okubeera nga azirina but forces manyi byanjawulo forces ezitamwagala abeere so hagenda kubeera nga kagenda very very blood very very shady naye nga akyalina chances ezikyalwana kireka politics waliwo wootuuka muganda wange ng'olina okuwana bakumujasa asembayo bonna terayinza kubanga kizera buli jakubiddwa batono nnyo obogenda okulaba nga bakitadde tubirabye ne mu bibiina bino ebirala ebyakatandika yes lwaki nti NRM akalulu kaayo nga begambye nti ka matter of life and death one sente ziteekebwamu zibeera mpitirivu nnyo oba olina okuddayo okawangule orikuupinge kati aba NRM basaasira nti bo bateeka mu bululu bwa mirundi ebiri kana ka primary oteekamu sente ziyinza okwagala okwenkanankana almost nezogenda okuteeka muki mukali kati olwedde obeera ng'omuzanyi wa zzaala nga amaze okuba nga bakukuba oba oyagala ki obuddamu okulapiira onunule kati waliwo okununula bongera bakkuba ekyokubiri obuyinza omanyi kyebukola notuuka ekiseera nga gwabadde MP kakati munnange babukuggyeko oliawo oli wakawuwo ate ng'emyaka gikyali because mu byobufuzi emyaka zijja sekikuuba ekitawera 6 aba akyali muto kankubuza ekibuuzaawo ntambi General Shandi ali myaka nga 78 sekikubo kyetumbalirako nti aludde mu parliament wano kibala otya nti oli mukulu naye naaludde mu parliament sekikubo tekimala ono naye ajja akwatemu kuba ono tumugamba byaka ono yaludde mu parliament abasemba buli basinga kwetaaga ki services bo bagala services regardless ani ali ku helm ani abeera wangudde naye ti mu byobufuzi abantu nga bwe batyo ekintu kyebadde nkunyonyola ekya social and personal stakes ezibeera waawo ng'ovuddeko ekitiibwa status egenze community influence ekuweddeko gwabadde agenda okubeera king maker ne personal reputation nga ggwe tuyinza kukireka kigende bugenzi without putting up a fight so abasinga bonna they always put up a fight olumu bamala kubeera just defeated ne bakitabuti ojjukira akalulu ke mukono ziti mukono north kibuule yali mukono ki one of those constituencies za mukono nti akalulu paka mukaseera nga amaze n'okukulula boxes ezalimu obulungu ayagala kuziwamba paka amajjobe gajja ne gamugamba nedda kintu kijja kusoboka ng'olaba ensonyi azinaabye ali mu kubanga alwana ekisembayo paka ye bamusuuza mu kaseera akasembayo bonna oyo bati we bali so ogenda okulaba nga ne Sekikubo omusajja wattu akyalina okubeera nga alwana n'okubanga asigaza party loyalty ya NRM n'ebijjirako kati bano abalala bannaffe abali mu districts ez'enjawulo nga bwe nkugambye nti NRM yo ku bifo byonna mu districts esimbawo nti abeera wangudde akamyufu ka NRM aba agenze mu parliament direct kubanga wano tolina bagenda kwesimbako mu kalijjeno kakati awo tubulaba nti kana akamyufu ka NRM kamatalinga nnyo ku muntu wa NRM almost n'okusinga akalijjeno naddala mu districts ezo NRM werina capital ow'amaanyi politically kati that is Sembabule district almost ng'ogyeko Mawogola south ey'omukyala Goreti Namuga yes. Nga tuvudde kwabo katugende okutwaha Kagabo twaha waliwo Hudu waliwo ne Twaha tuli kutwaha eyava mu Nuupu nayogera ebigambo bingi n'agamba nze ate nzize eno mwe sirina kyembeetaaza tugende okutwaha bamukoonye azaako ki oyogera ki ku mbeera yagenda yogedde ebigambo tugende kutwaha Kagabo nga sinnamugendako Twaha kanzijukize abatulaba n'abatuwuliriza bannaffe aba Biva Organic agamba nti emmere eddagala Dr. Senjobe agamba nti bulungi naliyo nagendayoko ne mubuuzaako awo ne mugamba otulaba n'entambi n'agamba show yammwe ennyumira so Dr. Senjobe gyali eyo musawo omukugu ajjanjabisa obutonde n'eddagala obutonde tutegeeza ki organic foods organic plants muddo nabiki okubeera nga akamulamu n'okukolamu eddagala eriyamba ku ndwadde almost zonna ziyinza okubeera nga zikulumba endwadde nga gino misujja ssenyiga ebitabirabirako ddala ebyo ebiti ebya bulijjo ebitusumbuwa nze mbadde nina emisujja ogunsumbuwa n'essenyiga
ne mbadde ku ddagala lya Dr. Biva yes nembeera nga ntereera abaami mu mbeera z'omu kisenge kasayizi kuwangaala kuwaga kuyungira muli kuzaala wanaffe tubeera mu infertility mu basajja awavumulawo then n'abakyala namwe abalina ensonga ezo mu kisenge azikwasaganya bulungi nnyo abakulukulu bano balina blood pressure abakulukulu bano balina sukaali bano balina migejjo ate bano njagala kufunako ku mugejjo ate waliwo ayagala okuluzinga lyo naagala okufuna nkola y'abano onakuba mugejjo ate onagira mugundi mufunza kati byonna gwe wojjidde wonna wonna asobola okubeera nga kwasaganya abaana batulwalako nnyo akati awo bino bindudde ku ddagala naye siwona alinira ddala abaana abasiru tubagobye webale nnyo era kagabo mutwala wa Biva atayiga kagabo ne Kudu Hussein abakwatemu awo Biva organic and health products so ku ndwadde zonna bannange teweekuluntaza toyonoona ssente walala tokola otya genda bugenzi ku Biva organic akozesa emmere eddagala abeere nga akujjanjaba bannaffe abamunno wakibo bagamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda subscribinga naffe olunaku olwaleero ku mitimbagano gyonna nga tutandikira ddala ku masimu tubeererako ddala downloadinga app yaffe ya Munno Watch obeere nayo mu ssimu yo okutandikira ddala ku application ku simu Android iOS wona kwetuli awo Android TVs kwetuli abakozesa desktops oba laptops akati abasinga balina laptops ewaka genda bugenzi mu browser oteke mu www.munnowatch.com osobola okuba nga oconnectinga ku TV yo direct ne HDMI naddala nga toyina TV esobola kudownloadinga app ya Munno Watch ezimu gye ziri eyo so option zonna tuzirina wabula ekisinga obukulu nti lyekuŋŋaaniro ly'aba VJs ba Uganda bonna buli VJ yenna ku online firimu agisa wantu wamu wokka ku Munno Watch firimu empya zibeerako buli lunaku firimu empya eriko vije uli aina ka movie bakayita Adolescence kalungi weekali vije junior yatukoledde Oldgard ekyokubiri kwekiri abanyumira series buli vije gonayona nago wali owulidde mu Uganda Jingo Emmy Junior Shaukan Chris Sweet bani bona vije kimuli vije uliyo bona balioko so subscribing n'emitwalo 3 jokka egya Uganda obere ng'olaba twakagwa bobera ku Munno Watch Hussein genda ku Munno Watch Rachel Magola genda ku Munno Watch bana Basti Kasimire genda ku Munno Watch muberenge ennaku eyakalulu mugimalira ku mutimbagano omuyitirivu ennyo ekifaananyi kibeera mu 4K ate ng'eddoboozi faananyi masavu yes so Munno Watch yeyo kyekugamba twakagabo bamukubya akalu yes yava mu Nupu nga yogera ebigambo yes saawe ena ali maziga Bukotaawo azaako Masaka azaako ki era kulwana kyekyamukubiza akalulu okyamukubiza akalulu muyitemu kwagala kwefuula mulokole kusinga bosanzeemu kwagala kubeera nga okumva ati nze leero mu busiraamu enkyobeere ogirira kutuba weefudde abutegeere nnyo endere mu yakagijjamu wano jojjuzi naye nga twaha ekimusinza okumukubisa malala mampaati kwefuula kyatali twakagabo nga tetunagenda eyo ayingira atya Nupu yavaawo ayingira atya Nupu agivaamu atya bamukuba batya mu kaseera ko NUP kibiina na ssaabazo nekyattractinga abantu bonna aba denominations abalindawooza ez'enjawulo babeere nga bakola kinga bajja twakagabo mwabo naye mwe yayita mu biseera NUP yafuna okusomozebwa kw'amaanyi nnyo ng'ekibiina ekyali ekipya nti okusengejja kwali kutono mu baani abalina ideology y'ekibiina so ba opportunists bannakyegwaniza abasinga bannakigwanizi mwebafunira oluwenda ne bajja ne babeera nga bayingira naye era omuntu atali mutuufu era kaba kaseera katono nnyo ng'ennyanja weesengejja ebisejja ne bijja nga bifloatinga ne NUP nayo bwetyo weri nti obeera mubi it's just a matter of time okubeera nga gwe kennyini you expose yourself era twakagabo bwatyo mu kaseera kaali katono nnyo ndowooza yali 22 August awo mujjukira skando y'obukaddaana obwali bwayita ku accounts z'ababaka abasinga obungi mwe mwalitera twakagabo n'agamba yeezezza obukaddaana zaatuddeko era azizzaayo era n'agamba speaker yazimuwa n'akwatibwa ojjukira bulungi nnyo awo tugenda okulaba mu 2023 ate
ajoyininze MK movement ate nga akyali mu NUP n'akola statements n'agamba nze nsobola okubeera eri wabula ate nga ndi n'eno. Who does that? Matakombiri jukira Piero yuyu yajanga movement nga sina kyabyabufuzi kweteka lyo ligamba nti okutuusa ebina by'obufuzi wali okubeera nga wabulayo ndowooza myezi 9 ku 12 okubanga ekisanayo kiggwako so na defectinga nagenda mu Piero yuyu. Oba ogenze mu Piero yuyu kiba kitegeeza nti already obeera oli mu kubanga oyingidde movement directly. So bwato Kagabo n'announcing mu May 2023 nti alekeddawo okusasula subscription fees ze ku NUP. Awo wonna ng'obwanga kitegeeza nti nga onalekera osasula sente ku gundi ku munno waachi naffe tuba tetukyasobola okubeera nti tukuwa bu movie kakati twakagabo n'abannupu ne bamugamba tukutadde kola kyoyagala. So n'alangirira bw'atyo nti yabirekeddaawo ekibiina tekirina mulamwa n'abeera nga emyanga agitunuza NUP. Yali February 2024 n'abeera nga meetinga President Museveni n'amumiitinga bulungi nnyo ng'amumiitingira n'oludda mu parliamentary caucus ya NRM n'amumiitinga bw'atyo. So move eyo n'aba NRM ba legislators bennyini ne bavaayo ne bavumirira ekikolwa ekyo. Era omwami omu bali bamuyita MP wa Dokolo South Felix Okot Ogong n'agamba mu bigambo bya criticizing n'agamba nti kibeera ki undermininga multi-party democracy ye teyakyagala. Kyova olaba nti okugwaku internally ne mu NRM yennyini basanyusa abamu. Abantu tebaagala nnyo muntu ng'olitako okiba kisootya matakombiri ogweno tosalawo kati agenda okuyingira ekibiina kyennyini nga n'obuganzi talina teyayanirizibwa wabula ate ngeno yayonoona. So n'abeera ng'ali awo kyobola tekyewuunyisiza kubeera ng'akubwa mu nkola ya matakombiri. Naye kati oyo ye tagenda wabaze nga independent talina era forces zimala kubeera ng'alwana mukuba babiri kyo ngambye nti internally externally. Yes. Mujjukira bulungi nnyo nti omukulu oyo nga April 14, 2025 yagobebwa ku stage ye Mubende mu anti-ending atandise okukola remarks za NUP ng'ali mu kubanga abakuba n'agobwa ku stage. Yafunanga akamansukwiranga akuba Kyagulanyi kumufiirako bakuba ekibiina NUP kwe kifiirako. Kati munnange yaswazibwa ku mukolo ogwali e Mubende n'asikibwa ku stage n'amugamba genda eri biki yogera ku NUP nga yakuwa ogufu. June 2025 yali agenze okubeera nga apikinga NRM forms ezo Kagabo bw'atyo nga akollectinze n'emikono yaddamu n'akuba primary gundi ye yasookera ddala olukuŋŋaana nga ndowooza wali wakiseewo wiiki singa 2 era n'atimpula gama pa omulonzo n'agimutimpula wano kati wonna ku ground tebamwagala mu kibiina kyeyagenda tebamwagala ero gye yava yayonoonayo. So defeat ye yabadde erabwa n'omwana omuto. So it was very kyabadde kirabikirawo nti balina omukuba. It was very very inevitable. Azzaako ki talina kyagenda kubanga azzaako bw'ajjanga independent tagenda kuwangula twakagabo tadda kakati omala gwe bakubye David Bahati nga yeyina amaanyi mangi. Jjukira 2009 we introducing teyaliko minisita oyo of course era abadde minister nakati abadde minister. So 2009 introducing anti homosexuality bill teeka ly'ebisiyaga alireeta mu mankwetwa October 2009 December 2009 n'afeesinga international pressure omwali ne prime minister wa UK mu kaseera ko Gordon Brown ne US secretary of state Hillary Clinton yavuganya ku kalulu ka president na defeatingibwa tuli ku David Bahati sababu president prime minister wa UK Gordon Brown neno US secretary of state yamusaaka amaanyi nga amukoshoni nga ku bill gye yayitera bill bagikazako de David Bahati bill nga walabe ya majezi bill eno ya age limit. So noyo bwatyo then 2013 bill ye ne bagipassinga nefuuka act then 2014 bamwenda ne bagiwakanya ba Fox Odoi n'agala ogikomyawo olwonna amaanyi alina mangi nga amaanyi alina mangi wabula amaanyi gamuggwa mu 2024 waliwo incident yaliwo June 23 2024 we yazirika n'afeintinga mu mukolo ogw'okusonda ssente ku Catholic Church emu e Kahunje Ndorwa West Kabale district n'azirika nga bali mu kubanga basonda ssente bagamba mukulu
kwebuzabuza yes so nafuna controversies endala eziri very political na losing ground finally so tekyewunyisiza kubeera nga akubwa akalulu waliwo Musa Echweru Minister Musa Echweru Minister Musa Echweru kyamukubiza abadde akola ngani naye abadde ayina entalo internally mu kibiina abajjukira mu 2018 mu June yacriticizing ababaka aba NRM kubanga enguzi esusse bwali buzibu mu parliamentary session yemu era yali ali mu cornering ali omugenzi Ibrahim Abiriga na criticizing aba colleagues ba NRM nti you're feeling entitled mu mazo kwa accumulating y'obugagga byonna byonna nenga singa temusobola na ku explaining aje mu bijje abakulu bote bagala mazima kakati kasito kwata ku nguzi banji bobeera okutteko era ebizibu ebitaka 2018 wabula najja mpola mpola nga amaanya agamba bitujukira abantu beyengulu bo bakaluba mukko kandi nafuna ebizibu ebirala mu 2020 mu covid tumanye muno yali minister wa disaster wa relief and disaster preparedness si yatuwa ebijanjalo byalofumbira wikisesa bannanki nakawunga wabirya gwe banna nze sali bijanjalo covid ye yanyamba nalina muko kase nalinyanga ya mutekedde naye nalina mukase sali ku bijanjalo by'Echweru natuwa ebijanjalo ebyo ebyali ebibye nnyo webityo mu relief effort eyo awo nawona ali mu kuŋŋaanya twakolima so kajja ebijanjalo nga tebijja nina maana wangula akalulu but yaba yakakawangula May nga 2021 aina munadini gwe yakuba yali mu Anglican BMP yes yaba shouting bali basatu Reverend Simon Peter Olato Benjamin Otosulo ne Simon Peter Eriko ewaabwe ya Muria district yayagamba nti no bali ba bodyguard we nyinyi yajjayo ne mundu what najjayo ne bafuna ne manyika sava muwogo nyamusikukulayo nyamujjako ebikoola nyamujjako nevuga awo nawona nga ali mukusikukula kiri bamalayo kiri mbw amazeeko nga muwogo wansi mmere wakulunva wakati nku kakati wano bagamba wakati mugo omugo ne gukaaba nga kubye bannaddiini abantu berini bagamba ono kati asusse yatuwa ebijanjalo ebivundu akubye bannaddiini emboko tumusonyiwa ntumuwa n'akalulu amaze okuyitawo ate abawakuba abantu baffe emiggo olonga losing ground natandika naye okulosing ground era tekyewuunyisa kubeera nga naye akalulu musajja wattu kamulidde njagala nga Eric Sakwa mbadde njagala ene wesooka omumaleyo naye mbadde njagala tuddeko eno mu gundi yaffe eno mu mawulire ekiri enaggulwa nzijja Eric Sakwa oyo abantu bamujjukira nnyo bali amaze okubanga mu RDC obwejjinja 2018 ng'amaanyi alina mangi abaganda bagamba amaanyi amemanye gamala ebitembuga kati kamaze omutembuga babimuwadde byonna ezimu ku controversies empitirivu ennyo mujjukira bulungi nnyo of course yamala ne bamusaakinga awo naye ku NUP nga buli bwe yali immobilizing ejjinja awo ng'ateekawo amaanyi azene poliisi emiggo gikuba tebakkiriza NUP ku mobilizinga jjinjaawo webityo then ne wajjawoko incident emu eyamufuukira kye baawalula eya okutta omuntu yafaawo unlawfully causing the death of a businessman bali yamuta Charles Isanga Rwanda village era nakwatibwa ku musango gwa manslaughter and robbery charges ebizibu ebyatandikira nyamujjako n'obwaradisi nabeeranga ali awo so wano najja mu kalulu neyesimbawo ne balyeku Honorable Moses Baliyeko bosi wa Kasuku webale nnyo Sako abato nakuba ne munne Huduse nti kyamutuseeko Huduse ni yali RCC we Kampala wano bamuwaddaawo 221 amanya alese mayitirivu nnyo muvubuka omuto envumuulo bamujjano mpozi ne bamutwala ejjinja yamutwala eyumbe yamujje eyumbe yamutwala mu Masaka na RCC ndikira Masaka yo city yamutu awo naona bali mu kubanga bamudimotinga so abadde ali katebe nenga katebe kaliko omulimu gabadde asigo kubanga akola ku mukutu gwa Exoko kubeera nga akuba Kyagulanyi kubanga akuba NUP yatuka n'ekiseera n'amateeka ge yali asoma ku LDC n'agagwa nga foka buchava focus ogiteeka ku bitabo ali ku NUP anyola n'agagwa n'agamba bannange ekinsozi z'amateeka mbu ba lecturer abadde balina muko
ensigo ya NUP nti oba bwongo chaka n'obwongo bwali bunafu oyo naye n'abeeraawo so najja ne yeesimbawo ne bakuba embwa yampa genda oyo naye n'agenda kati abalala bongambye be baliwa mbadde njagala ekiri awo enaggulu kuba abantu bangi naffe ffennyini abali eno mu Nuupu tulinayo abantu baffe tetumanyi we binaagenda wali naye kasooka abo abava mawulire ne bagamba bagende beesimbewo mu kibiina ky'NRM tusooke omukyala Victoria Bagaya akamu ku butambi obwatambula ennyo abatamujjukira waliwo akatambi mbamanyi ka Buseegu nedda waliwo akatambi akalabika yali agenza okusaka amawulire awo ku street emu gawe yamugamba take away your shit you can't do your shit here okajjukira akatambi ako mukazi wattu so watu wabadde n'abeera ku gye bayita political command center yabawe enaggulu awo so mulina alaba mbu nawezezza amaanyi gegali ameemanyi n'agamba kagende yeesimbewo ewaabwe Fort Portal yagenze bitya NBS badde muwa buli show ng'emuwa squeeze back ng'emuteekawo ekifaananyi wayisa omufumbiro gye yali ayagala mbonange bampe kwako wayisa omufumbiro yakasaba ng'akasaba ki gundi bali ne kungu namuganda nge ye ngazi temunteeka yali mutuufu ne bamugamba itako mu office andi kasente kati Bagaya yalina ssente olowooza yali mukozi waabwe nekundi bakamukolera bagala nkirabe tebiyamba era mwabateeka busukwizi ba oba tolina amanyi oba tolina amanyi ntambi bamuwa ssente ne muwoza gundi ono abantu tebabiriiko oba tolina amanyi oba tolina amanyi kati oyo bamulanze agenda ne mawulire ground tuba tukyagenda mawulire bamukuba mumwagaliranga ddala bakubye Bagaya kyekyamukubiza akabi si muganzi nga basenga tebamumanyi era Fort Portal NBS tebagiwulira tebagiraba kituufu tebagiraba bala bali TV zaabwe ziri eyo nayo sebo Western Uganda ekiringa ngeno mugundi mu Northern balina Luwo TV guna Amango TV kakati eno yo tebamulaba kati nga tebamumanyi nga si muganzi era yamukubye wenamukubidde kasimu manyi nakubye akasimu yagambye teri muntu yali anyanguyidde mu kamyufu ngono Bagaya nemubuuza wamugayiza nti no ye Bagaya n'ogaya oba wagayiza Bugaya Bagaya nemugayiza nga Bagia ne bakuba Bagaya genda kalate ku kyalo ekiddako munne Charles Mwangusha ono abadde yali akola frontline musajja oyo mujjukira bulungi nnyo yali apikinga nominations yajja ne taata we ne maama we musaga wabazadde tegwamuyambi yamubuuza ne Mwangusha omunga emyaka gikulirire kumanya musajja mukulu waki wafuuka empingo okyali nagamba I've served in the media for so much time. Now I think it is the time where I can now serve my people. So Mwangusha musajja mugezi muba mawulire mu kuwandiika mu Daily Monitor because nali muliza nnyo ku program ya Hot Seat buli Lwakutaano pano eya Mwenda Mwangusha Timothy Kalyegira bana abaana abato ba Raymond Mujuni bani. Whatever the guy is very, very brilliant. The way he hosted Fourth Estate NTV, then now crossing another Yamuwa frontline, whatever someone. Yes, Murunji, Mukakam, Abadengana Newton, Zibuno Kutegera. Nainga womanyi nti no munanga abantu abadde ambitions zaabwe laba wagenda ate mu kibiina ekikyamu ekyamukoze ko sepuku nakyo kiyite ekyamu ate munateba ate mu bibiina bino kyalabe nga kigenda mu bbulula kyo kibeera kikyamu ku side eyo nti ndowooza yali nfu nyamusalira y'omutwe jjukira ate yeesimbawo mu kalulu akaggwa ka 2021 ku independent yamukuba kale kuno n'agamba kanzire ku NRM mu kusanga kati maybe akadda kajja kugira ku NRM togwamu maanyi Charles Mwangusha watu n'akubwa mwala abanyumidde abakubiddwa ninono obangayina aba batakoledde bantwa nze ngenda bakuleba ogezaako okugiragira oleme mmuleta naye mbalina wa ebbanga lyonna Rachel Magoola kasawa ikibenda addamu akayimba kenentegeera kuba yakayisa bubi nentegeera nti omuntu kasawa kujoga nga okyali mulamu bwotyo kitegeeza tokyalina kitiibwa amakulu Magoola mukazi wattu takoze abeera mu ndogo ya Figo mu parliament tayogedde wadde ne Mwansadi taliimu takoze so abadde nga koze tuwa za Figo wataba ku obligato abeera ku Little Flowers
abeera ku Little Flowers, abeera ku Nyonyi na Afrigo. Bataba ku Nyonyi abeera mikolo. Abeera mikolo ng'ayimba kimu tugenda mu Afrigo tukube ku ndongo. Fa abaana ba Afrigo tutuuse. Kakati eri Afrigo tebagimanyi ku ground. Luli kye kyamuwanguza akalulu. Yali excitement y'abantu. Y'abantu. Enti omuyimbi aze. Ozachi gunte yaddayo mu kalulu. Judith Babiri. Kasigale Canada. Ozachi aberubaga katolwa mu yakoma bamba. Kati obero that excitement. Kati abantu bamala ne bayiga. Ne normalizing. That is what badde na mirandira. Kati Bobi Wine ekimuyambi Robert Chakwera principal NUP ekimuyambi ye mirandira yagisigadda ng'akyayimba. Kati n'obuza station mayanja station tofuka kwa the time keeper. Ebyobufuzi babi interest ebadde ludda mu nyimba zoyimbe zikantinti zogera ludda ku pizza nti ono gwayagala okukulembera essaawa zo. Salanga gakawulanga towuliriza gwa kalenzi. Gwa kalenzi nedda. Ogwakawala mukyamu nnyo. Tombulira station. Buli omu waali. Tewali. Bwalabira omwezi nedda. Kati oyo station n'emiggo gigenda kumukubwako ng'agenze mu katale. Bamukube hijabu. Ajja kuba president. Ajja kujjawo bano Kampala. Tasobola dofuna obululu obwero obusatu. Nese kye batayinza mu akalulu. Kabeero baawo lisimanyi kitaka. Kuno se kukakanya. Tasobolera kuddala nze njagala onzijukizeeko nti nno kati olina muganda we yasoma naye yagamba ko bamako ku class captain tebaamuwa. So beebo omala